amanya endoboozi bamta MCSMX representing straight out SMX media. Mawulire gasanyu nnyo nnyini ddala okuva mu kisinde kya People Power ekikulibwa omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable wa Kyaddondo East mu Uganda, His Excellency Bobi Wine the Ghetto Gladiator. Mawulire gantuuseeko wano sidda nnyo kubanga bamulonze bamunominatinze oluvannyuma n'alondebwanga African Male Politician of the Year. Mukimanyi kyetegeeza okubeera African Male Politician of the Year. Gatta ba politician bonna okuva ku president yeeyitaani paka kwasembayo LC1 chairman obanga yasembayo mu kaliba ya politics. African Male Politician of the Year. Enengule bagimuweredde mu kibuga ekikulu ekya Ghana kye bayita Accra neera nga muweredde Young African Leaders babadde mu summit yaabwe ya 2019 neera kati nga kikonfamingiddwa mu bapolitician bonna gwe gw'omanyi okusinziira ku president wo simanyi nsi gy'olimu naye kasoba ng'oli mu Africa ng'owuliriza kino nti His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu alondeddwa nga African Male Politician of the Year neera award eyo yagirina ya 2019 2020. Kitegeeza ki eyengule esookedde ddala okubanga ereetebwa mu kitundu kya East Africa ne Uganda at large kubanga ne Uganda eri mu East Africa. Ekyo no kitegeeza ki eno Young African Leaders Forum eri mu Africa yonna be bakungiriza abakulembeze abalungi abenkya naye mu Uganda eyengule n'ekyo ekifo byesookedde ddala wano mu Uganda nga ne agituleetedde His Excellency Bobi Wine neera nkujjukiza mbuni abamulonze nga African Male Politician of the Year. Gwoba omanyi kyekitegeeza Bobi Wine mukubira obugalo wonna wootudde. Katusooke tutunuulire bwa gye bagimuweredde n'ekibiina kigimuwadde. Kugamba ekibiina ekigimuwadde bakita Young African Leaders Forum. Ekyo ekibiina kiri mu nsi zonna na wano mu Uganda weekiri. Kirina branches amatabi gonna na buli university ezimu wano mu Uganda. Kubanga nange ekyo ekibiina nkirimu nali nfunyeeko certificate yaakyo. Naye nga certificate of attendance waliwo bagenda basomesa abantu ab'enjawulo abayagala okubeera nga babasomesa engeri true African leader wayinza okubeera n'otaba African naye ba good leaders nga balina okubeera. So process babayisa mu eyo ne babawa obutabo obw'enjawulo ne babasomera ne babawa categories ez'enjawulo ze mulina okuyitamu nga ba good leaders. Eno forum eri mu all African countries, most of the African countries mweri naye okusingira ddala most of African countries eno forum already yatuuka dda neera basomesa abaana. Nawe waneno mu Uganda osobola okugenda n'ogyegattako ogenda ogigugulingeko olabe branches meka zerina in most cases ekola mu institutes banga ewava ba leaders abenkya. Kinsasuza nnyo okubeera nga bebamu bebawadde His Excellency Bobi Wine award oba engule okubeera nga ye African Male Politician of the Year. Kirungi tebagimuweredde wano manyi banna Uganda mmanyi nnyo okuzala muganira ebyo babyekoledde mu stowa zaabwe ne babyewola nedda. Kino ekibiina kigetinga all African countries they are included. Ne president waffe omulungi gwe mumanyi naye nsuubira mwakiri kubanga naye African leader kati naye wabeera nga mwakiri that means naye bamuwanguliddemu okubeera nga this year 2019 Young African Leaders Forum yelonze negamba best male politician of the year ye His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Ate nga tebamulondedde na wano eno mu Uganda kyekirungi nedda bamulondedde mu kibuga kya Accra Ghana. Kibi ekiriwo nti tabasobodde kubeera nga atendinga naye nga yatumye omukiise nera n'asiima nnyo olw'ekyo kye bamuwadde kubanga si kyangu. Mu Uganda nkujjukiza byesoose ne mu East Africa yonna. Amanya endoboozi nsigadde nze MCSMX. Obeera yagadde ekyenkoze musaba mbyo likinge o subscribinge ate commentinge. SMX I sign out.